Muzikirize basabe omulundi omulala tusirikireko tuwuliziganye. Kuno gwe mukisako okagwe tufuna okwogera namwe basebo ne bannyabo. Era bino bye tubagamba tetubagamba kubanga bitunyumira nnyo. Tetubagamba kubanga twagala nnyo okubibagamba. Nze nandyagadde nnyo bayimbira buyimbizi. So bwe tuba tufunye omukisa okubagamba bino nsaba mubiwulirize ate mubiwe ekitiibwa. Kubanga tufunye bufunyi mukisa nate olyawo kyonna twandibadde bafu. Kati Mukama bw'aba tuwadde omukisa okuliziganya mbadde nsaba omukisa ogwo tugutwale nga mukulu basebo ne bannyabo. Bakulembeze bannange ssebo MP w'ekitundu, babaka bannange aba paliamenti, batuuze bannaffe mu kitundu kino ekyaganda, ssebo mukadde waffe, muzadde wa Zigi, baganda ba Zigi, ba artisti bannaffe mwenna basebo ne bannyabo. Nga bwe mbagambye guno omukisa sigutwalanga gwa bulijjo. Era ne njagala okubagamba sigenda bibagamba just nga mubaka wa parliament. Wano nange ndiwo nga munnayuganda ng'omukumu n'okusingira ddala nga mukwano gwa Ziggy Wine. Nze abasinga mumanyi nga Bobi Wine, nze Bobi Wine. Ono gwe tukungubagira olwaleero ye Ziggy Wine. Nkiddamu yenze Bobi Wine. Ono yeebase mu keesi eno ye Ziggy Wine. Oyinza okwebuuza kyajja kitya? Ziggy Wine teyasooka kuba mukwano gwange. Era okufaanana n'abayimbi bonna be tusinkana nabo mu Firebase, Ziggy teyali mukwano gwange nga simumanyi. Yali mukwano gwa muto wange gwe bayita Banjoman. Era yamuleeta ku geto yaffe Kamocha. Bwe nasinkana Ziggy n'angamba nti muyimbi era ayagala kuyingira mu Firebase. Nina ebibuuzo bingi byembuuza abaana. Gino gyali myaka nga 10 oba 15 egiyise. Ziggy ne mubuuza nti gwani? No, nasooka ne musanga ne mugamba gukola ki muffe? Gwani ovudde wa? N'agamba nze Ziggy Wine. Ne mugamba Ziggy Wine? Ne mugamba ani akutuma wine? Yanziramu n'angamba
kize ndi mutabani wo nesoka nemuleka wayitawo nga wiikemu nemuza ebbali nemubuuza bulungi nemugamba lwaki weyita Ziggy Wine n'agamba nkize tomanyi naye fada mugete eyo abaana bangi naddala abakuze nga mbalaba bampita fada ekyo kitiibwa bakimpa kubanga abandaba nga taata waabwe. So Ziggy Wine bwe namubuuza lwaki yeyita Ziggy Wine n'agamba jjajja Bobby ffe gye tubeera tukulabanga Bob Marley kubanze Bob era n'agamba kubanga mutabani wa Bob Marley gwe tumanyi bamuyita Ziggy Marley kananga nze nkulabanga Bob Marley era nze nerabanga Ziggy kyokka nze siri Ziggy Marley nze ndi Ziggy Wine. Yakyalendinga nnyo naye namugamba ekigambo kyensinga okugamba abantu bonna bensinkana nabo namugamba ebigambo byo oyogedde birungi naye tugenda kulabira ku bikolwa byo. Emyaka gyonna gye tubadde ne Ziggy egisukka mu 10 azze akakasa endowooza ye n'entegera ye n'empisa ye mu bikolwa bye. Aboogezi bonna babadde wano baze bakyogerako n'emikwano gye gyonna mukimanyi nti Ziggy abadde musajja mukkakkamu. Ziggy abadde musajja wa mpisa ng'olumu mubeerawo ne mutamanya na kumanya nti Ziggy waali mumutegeera atuuse ekiseera kyagenda ku stage. Musajja mukozi, musajja wa mpisa, naye kale olunaku lwaleero tulina Ziggy. Ebbanga lyonna lyetubadde nga tutambula ne Ziggy ng'era bwe tukubera enkola yaffe omu ku ffe bw'abaako kyategedde akiraga abalala. Bannange newankubadde ettaala etunula nnyo mu nze, newankubadde buli kalungi ketuukako okuwaana mu kusoosa wange, naye amazima amatuufu gali nti bye mulaba nkola oba bye mulaba byolekera mu nze sibikola nze katubikola abantu bangi nnyo 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 nnyo. Abamu ne mubamanya ne mbogerako nga Banubianiri nga ba Edi Mutwe, abalala ne babeereyo mu kasirise nga ba Ziggy Wine. So kyatukanga nnyo 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 tekyatwewunyisa kubanga Ziggy si gwe mulundi ogwasooka nga bamukyankalanya. Abamumanyi obulungi mumanyi sitole ya piki ye n'empamba gye bagiwambamu kubanga y'omu ku bavubuka abaateekanga obufaananyi bwange n'ekigambo people power ku pikipiki ye, era piki ye bagiwamba lwa nsonga eyo. So bwe baawamba Ziggy twebuuza kubanga abantu bangi nnyo 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 bwe baze bawamba, abamu ne balabika abamu tebannaba kulabika, naye ne tulowooza oba oliawo ajja kulabika nga ba Edi Mutwe gwe babawamba ne wamalawo ebbanga n'alabika nga banaffe abalala bonna bonna. Kyatukuba ekikwe okulaba nga Ziggy yaddamu okulabikira mu mbeera yalabikiramu. Baganda bange nga twogera ku Ziggy olwaleero jasi amakya ga leero mbadde njogera n'omukyala w'omu ku mikwano gyaffe John Bosco Kibalama gwe babuzaawo emyezi 2 egiyise nga paka kati tannaba kulabika. Olunaku lwaleero jasi leero mbadde mpuliziganya n'omu ku mikwano gyaffe gwe bakuba essasi mu kugulu gwe bayita Okot Piteke. Lwaki? Kubanga ayambala enkofiira bweti. Lwaki? Kubanga ayogera ku Uganda gyayagala okubeeramu. So bwe tuba twogera ku bintu bino bannange tetubyogerako kubanga twagala, tubyogerako kubanga bya ddala. Olunaku lwaleero tuli ne muganda waffe tumukungubagira naye nga bamusse, n'abamusse tubamanyi ng'abogezi abavudde waggulu tuyinza n'okuba tuli nabo. Omwezi guno gwennyini gugenda kubeera omwaka mulamba nga 13 bukyanga batulumbagana abakuuma pulezidenti ejjeere lyakudumirwanga mutabani we
abo abatujja bajja nga bambadde yunifoomu y'amagye gaffe nga bakulemberwa omwami gwe bayita Dondi Nabaasa abalize enzo abali baze okusanyawo obulamu bwange n'essasi ne likwatamu Yasini Kawuma. Omwezi guno gwennyini gugenda kwera mwaka mulamba naye gavumenti tebangayo na ripooti okufa kwa Yasini Kawuma. Gavumenti tebangayo kulifuna ripooti okufa kwa Sebulime. Ziggy si asoose okuwambibwa ate ye tumumanyi kubanga badde sereebu kubanga badde muyimbi naye nga bannayuganda bannaffe bangi nnyo batulugunyizibwa battibwa. So yensi gye tulimu kyanaku nnyo titubyogerako kati naye bannange nga tuli wano mukungu begira Ziggy mbasaba kuleme kubeera buwezi mukono oguyita ekyo nakyo ne kigenda. Njagala mukise mu bwongo bwammwe mumanye nti bye tulimu bya ddala. Bano abasajja bwe baali nga bali mu myaka gyaffe Museveni ne banne bwe baali nga bali mu myaka gyaffe bye bino ebimu ku bintu ebyali bigenda maaso mu ggwanga. Museveni bw'abawandiika mu bitabo byagamba yagenda kulwanyisa kitta bantu ekyali kigenda mu maaso nga tekiwagirwa gavumenti. Amini naye yalina abasajja abattanga abantu nga tebagambako nga balinga bakatonda. Oba teyalina naye abasajja abe basokolo abaali balowooza nti bakatonda. Ng'olunaku lwaleero bwe tulina bano abakulira CMI ba Abel Kandiho nga bwe tulina bano bakaka bagenda nga bwe tulina basabiti muzeyi abalowooza nti bakatonda bwe bakyalima temuli bakatonda. Ekiseera kyatuuka nga Mariamu ng'anoonya weyekweka nga talabawo. Ekiseera kyatuuka nga Sokola anoonya weyekweka nga talabawo. Njagala obbawulira mmwe busajja mmwe mugenda kutuuka ekiseera. Bino byonna babikola baagala batusindiikirize. Baagala tubeeko waya, tube mu mbeera, tube ku mulamwa. Ne twagala okubategeeza nti tumanyi amaanyi gaffe. Amaanyi gaffe gali mu bantu. Tumanyi bulungi nnyo tibaagala okutusindikiriza mu bumenyi bw'amateeka basobole okutukolako ettemu. Bino byonna babikola kubanga bajja baagala batukutule batujje mulo, baagala batunafuye. Naye njagala okubategeeza bino bye mukola byongera kutuwa maanyi, byongera kutugumya kubanga tumanyi nti tebasobola kutumalawo. Tebasobola kutumalawo bannange, tuli bangi. Kyanaku nnyo nti muganda Akono bamutidde mu bulumi obw'ekitalo. Nga Honorable Ssegola bwabadde bagamba buli kye bamukozeeko bakinkwako ekyenjawulo nti ye bakimukozeeko n'obutemu ate obwasuuse ku bwange. Nga engalo za Honorable Zaakebo mwaziraba mu bifaananyi bwe bakoze za Ziggy ekyenjawulo nti zo bazikutuddeko eza Ziggy. Ng'amaaso gange Honorable Ssegola bw'abagambye kye bakakolako kye bakoze kulya Ziggy ekyenjawulo nti yo baaligiddemu ddala. Kati gwe njagala olowoozeemu nga mwana wo bano abantu abatukolako emikolo bino balina baganda baabwe, balina abaana baabwe, balina bakazi baabwe. Era njagala bategeeza Museveni ng'awa emu ku nsonga lwaki yagenda mu nsiko. Yagamba nti if a regime has closed all peaceful ways of change, what do you do other than resign to slavery? Yagamba nti no
bikiri mwemu oba obukulembeze obumu bwe buba bugaddewo obusobozi bwonna obukyusa obukulembeze mu ddembe oba olina kukola ki okujjako okubeera omuddu. Bino bwe bali mu kukola njagala okubategeeza nti era kinkoze bulungi kinjogedde n'omubuulizi avuddewo ffe tetugenda kukyusa ttama lyakubiri. Njagala okubategeeza nti bannayuganda babagamba omwana agenda amaaso nga mutulugunya abantu baffe naffe tujja kutuuka ekiseera nga tulina okwerwanako. Ekyo njagala mukimanye. Abadde muyimbi era njagala okukozesa guno omukolo njagala okukozesa kano akaseera okusindika obubaka eri abayimbi. Nabyeko mwanyinaze Sophie Gombya ne bayimbi bannaffe abali wano. Mwe bayimbi mwe mulekeraawo okweryamu olukwe, mulekeraawo okulamusia mu olukwe. Kusonga laki bamuse kuba bamweralikidde bamanyi artist alina eddoboozi ly'amaanyi. Kyanaku nnyo nti paka olunaku lwaleero mwe bayimbi mwe temunnalaba amaanyi gali mu ddoboozi lyammwe, temunnalaba bwesigwa abantu bwe babalinamu. Kino njagala kibalage ti buno bulumbaganyi tebabukola kunze nzekka, buno bulumbaganyi tebabukoze ku zigi yekka wabula babukoze ku music industry. Bagezaako banafuya okumala ebbanga ddene mbadde ngambagamba temumanyi maanyi ge mwina. Mwe ba artist mwekka musobola n'okukyusa eggwanga. Nze ng'omuntu Bosco ekisinga okumuntiisaako okubanga ndi mukubi wa laga. Ekitone kyammwe kye mulina amaanyi ge mulina ate ge bakozesa okunafuya n'okuteeka abantu bammwe wansi w'engatto. Omusajja omu bamuyitanga Malcolm X yagambanga njeta nga ffe abaddugavu tukyali basireevu twalinamu ebitundu bibiri. Balinga batuyita nga tulinamu ba house slave ne ba plantation slave. Nga house slave yono omuddu abeera okumpi ne bosi we bebabaako n'enjogera bebabaako n'obuyimba obutono obwo bulinanya ennyumba okuyita boys quarter kubanga omuddugavu ne bwobanga myaka 8 ng'osigala bakuyita boy. Naye ng'oyo slave abeera okumpi ne master ate yayagala master n'okusinga master bwe yeeyagala, ng'awolereza master n'okusinga master bwe yeewolereza. Nga master bw'abeera omulwadde kisirebe kigamba master tuli balwadde. Nga master bw'abeera n'ennyumba ennungi kisirebe ekyo ky'omunyumba kigamba master tulina ennyumba ennungi. Nga bw'ojja n'ogamba oyo sirebe w'omunyumba nti tudduke tuve wano tugende tubeere free agamba kati tugendewa lwaki tuyinza ogende walungi basinga wano. Era njagala okubabuulira nti abo be basireevu bwe baakozesanga okunyigiriza baddugavu bannaabwe. Wayiseewo tuliziganye, wayiseewo emyaka egisuuka 10 nga sirebale bagiweze nga tebakyali okusuula abantu, naye paka mu mwaka 2019 tukyalina ba house slave newale mu Uganda. Naye tewabeerangawo ba plantation slave. Aba plantation slave balinga babeera mu nnimiro nga babakuba kibooko nga bali ekibu kimu olunaku. Aba plantation slave nga tebaagalira ddala masita nga bamuzoleya. Aba plantation slave baali bagezi nga babuufu. Yenza omu ku abo ba plantation slave. Era kakasa nti tulina bangi nnyo ba plantation slave abali wano. Bwe kyaba bagamba bi house slave bye tulina mu 2019
kigamba tukyuse obukulembeze nekigamba ani gwe tugenda okufuna tuwasente zoyo naye plantation slave oba ssaawa zino bwejja n'omugamba omusajja tumujeko agamba tuluddewo nnyo tumujeko amabiri alimukumeta amatuuka kakati baganda bange mwabayimbi njagala buli omu ave wano ng'akitadde mu bwongo bwe alina okusalawo oba oli house slave oba oli plantation slave. Omugigi gwaffe si gwe gusoose. Abasajja be bayita ba Christopher Sebadduka bayimba ennyimba wano Amini n'abagoba wano ne bagenda e Bulaaya ne bekweka fire lutaaya okuyimba kwokka si kw'okwamufuna ow'enjawulo. Abo abasajja abadikiteta babayiganyanga balina okudduka mu ggwanga lino baveewo. Batandi Mugula n'abalala kiki mwe kye muyize mu ekyo? What do you represent as an artist? Bagenda kujukirako ki? Ekyomukisa omulungi nti ffe twesanze mu generation nga tetulina gye tulaga tetugenda kudduka wano Museveni alina otulekawo. Lunaku lwa leero tusobola kwogera bwogezi naye tukakasa ebigambo bye tubagamba kiri erimu okusalawo ebeera ensigo gye tubasizeemu ikweka nyini bwolina okusalawo oba omwoyo gwo oba obwongo bwo oba emmeeme yo ebigambo bye tugamba bigenda kubeera ng'ensigo oba bigenda kuvundira muli gye gwe olina okusalawo. Abasajja batuwa nnyo okutulafuya. Bino ebikola bye batukolako nze mu ndowooza yange tebiraga bukyayi biraga kutya. Tebakyalina kyamaanyi kye bayinza kukola okuggyako okugezaako okusiga okutya mu myoyo gyaffe. Naye njagala obbagamba baganda bange tikibadde nga kyogerwa nti once you lose your fear for them they lose their control over you. Bano abasajja kasitolekerawo okubatya baba tebakyalina kye bagamba. Nze kati bagamba ki? Abagamba ki? Tebali kye batugamba kubanga tumanyi tuli ku sayidi ntuufu. Amateeka gali ku sayidi yaffe, ebyafaayo biri ku sayidi yaffe, ne Katonda ali ku sayidi yaffe. Tetugenda kutya muntu yenna. Eri taata waffe mukadde waffe abadde wano n'agamba ti muganda waffe ali wano kubanga tatya. Nenjagala okutegeeza taata wange titulina omu ku bayimbi abaali basinga okuyimba mu Africa ng'ava wano waffe Uganda, erinnya lye Moses Radio. Moses Radio yali mukwano gwange nnyo era tusinkana ne twogeramu ne mugamba boyi wange uli eddoboozi lyongera ennyuza. Eddoboozi abantu bwe baaliyimusa lwaki eddoboozi tolikozesa okurepresentinga ebirowoozo by'abantu? Twakayananga nnyo ne rediyo ng'awagira Museveni ng'alowooza bijja kuteerera byokka bwe bityo. Naye rediyo yafuna obuzibu ne bamuteeka mu mmotoka ne bamutwala mu ddwaliro Ensambya ng'eddwaliro eriri ku levo y'Ensambya terisobola mukolako nga balina muvuga mutwala mu Case Clinic era rediyo yafa. Singa rediyo obuzibu obwo yabufuna n'asanga ensi ng'erimu amalwaliro nga gakola singa tuli naye olunaku lwa leero. Basebo ne banyabo rediyo teyamala kuvumirira Fugabbi okufa. Wabula okusirika kwe kwayamba nnyo abantu abatunyigiriza okusigala nga bakyatunyigiriza. Ensonga lwaki ffe abavayo ne twewaayo si kuba nti tuli b'amaanyi nnyo, si kuba nti tuli bagumu nnyo, naye ntuuka ekiseera nga Bob Marley bwe yagamba nti you can never know how strong you are until being strong is your only option.
nti oli mugumu nnyo paka ekiseera bwe kituuka ng'olina kubeera bubeezi mugumu olina okwekanga nti bulijjo ndi mugumu bwe nti. So tulina kubeera bagumu. Mukadde waffe tetwatala afya. Kuno mugigi gwaffe twasalawo nti ffe tetugenda kumera nvi, tetugenda kukotakota nga tuli mu nsi etasobola tulabirira. Ffe abaana bammwe tuli mu mbeera eno kubanga mmwe bakadde baffe mwatya. Tumanyi bulungi nnyo nti buli mugigi okubeerawo okuba n'obuvunaanyizibwa obutegekera omugigi ogujja. Kino bwe tutakikole tujja kuba abaana baffe tubakondemize, tujja kuba abaana baffe tukibatekedde ng'ate bo be balina okwesalirawo. Naye ng'ogenda kunnyonnyola otya omwana wo ng'olina emyaka 6? Kale nno bakadde baffe ffe be mulaba wano, ffe be mulaba wano yekwe ekibinja ky'abavubuka abalenzi n'abawala ab'amawanga ag'enjawulo, ab'amadiini ag'enjawulo, ab'ensibuko ez'enjawulo, abeegatta abaasalawo okuzigugula gospel ate nga tugenda kikola. So nga tuzika zigi wano baganda bange, njagala obbasaba buli omu mutima gwe amusuubize kubanga kyetuluubirira zigi tagenda kirabako. Zigi awaddeyo ekisinga omuwendo, awaddeyo obulamu bwe ku lw'ensi yaffe. Yandibadde nga muvubuka ali ku ddigire. Buli sande twalinga ne Zigi Busabala adde naye ne kati agenze. Ate ng'ekyo kisobola okutuuka ku muntu yenna wano. Ffenna buli omu kandideeti wa kufa. Togezaako no tokkiriza omuntu yenna okozesa okufa okutiisatiisa. Oyo Museveni ne banne nabo balina engalo kkumi ng'ezange. Ekyenjawulo nti bo batono nnyo ate bakadde nnyo. Tulibandi nnyo tebasobola tutta ne batumalawo. Tebasobola. Twanjogedde bingi nga tuzika Zigi kubanga Zigi abadde ttaano wange. Zigi abadde kyaliwo abakyali, omuntu ali hambo, omuntu mukakamu, buli omu amwogerako byanjawulo. Njagala okwebaza famire ya Zigi okutuukiriza ne tufuna omukisa okukungubagira muganda waffe, kubanga tumanyi puroguramu yandi yabadde yakumutwala asule mu kyalo, naye kano naffe ke kakisa ke tusobola okubeera nako ne tubeerako ne munnaffe ne tusulako naye namwandu oba bannamwandu. Munange bwe bulamu bwe tulimu, naye tulina mmwe era tubasaasira. Bannayuganda bannange mwenna abadde tannaba kumanya nti byaddala kati amanyi nti byaddala. Naye njagala okubasaba buli omu ekiro kya leero, buli omu totusuubiza nze nga Kyagulanyi, totusuubiza Zigi yekka, wabula kyesuubize gwe nga gwe. Saaba zino temukabira Zigi kuba yawummudde, tebalina kye basobola mukolako kirala. Babimazeeyo. Mwekabire mmwe n'abaana bammwe, mmwe abakyasirise, mmwe abakyebuzaabuza, mmwe abakyalisimbibwa obusente obutono ne mulowooza nti ensi egenda kutereera. Bannange ffenna tuli basibe, naye ate bwe tuba tusazeewo bano abasajja tusobola okubateekako ekkomo. Terugenda kwogera bwogezi ku nnaku gye tuyitamu na ku bizibu bye tulina, ne tujja kuwa ne solution. Fe amagezi ge twasazeewo ga kugobaganya Museveni ne bakyalibe bonna. Tugenda kikola
kubanga ffenna tutegera omulamwa kino tekikwata ku Kyagulanyi yekka, kino tekikwata ku bapoliticiani bokka, kino kikwata ku buli omu, kubanga bw'oba ovuga boodayo ne bagikulembesa, bw'oba okola omulimu gwo ne bagukulembesa, oba tewetaagize kwesiimawo, wabula ffenna tunyigirizibwa kyekimu. Kale nno njagala okubasaba buli omu akole kyasobola, ate buli kyosobola okukola kikolo kimaleyo. Mutambuze obubaka, njagala buli abaana amanye enkyukakyuka eyimiridde ku bibegabega byo ng'omuntu. Kyotakoze tebali agenda kikkolera, kyotayogeddeko tebali agenda kikwogererako. Oba osobola obubaka butambuze, emboozi oba togisanzeewo ku sejja booda oba mu kirombo oba mu saluuni, emboozi gitandikewo. Buli omu yeewe obuvunaanyizibwa, kubanga guno omulimu gwaffe ffenna ng'eggwanga. Ono kaweefube bwe tunaamukola, buli omu n'ava wano tebasobola kusanga bwo. Buli omu n'ava wano n'agenda nga eno mission agitwala maaso njakukalubalayire amazima ga Katonda mu ggulu mu 2021 tugenda kwesa kyali wakola ekitiibwa. Ekyo tugenda kikola nga tukitadde mu nkola basebo ne bannyabo. Ffenaffe ngera nebye ne bagamba twatala afya. Tewali kyetusuubira kirala, tusuubira menunula oba okufa. Ate nga tumanyi ekino katogere nga ne kamera zammwe ziri wano. Fenagana tukimanyi nti tugenda kufuna eddembe lyaffe oba tujja kufa nga tugezaako okufuna eddembe. Njagala okusaba Omukama alungamye omwoyo gwa muganda waffe, byonna ebyamusobako Mukama abimusonyiwe, Mukama amutangalize ekkubo yagenzeemu. Wazigi mani otusoose busoosi, naffe tujja naye tujja kujja nabo. Omwalimu wange tetujja kuswaza, tetujja kuyiwayo, tujja kusigala ffe abakyali abalamu nga tuyimirirako ebyo byobadde oyimirirako, nga twogera ebyo byonna byobadde oyagala twogere, nga tulabisa ebyo byonna byobadde oyagala tulabise. Naawe towummulanga kyali wange. Zingitokowanga okomangawo mu ngeri yonna yonna gyosobola okukomawo. Nokuyambako bano abasajja lazima mubalaga tebakutidde maanyi, mwebalanye okumpuliriza, mwebale ddala. Celebrity Track. Subscribe.